on ITV. Mwasibye mukyano bannaffe mwenna abatuuliriza era n'abatulaba ku ITV. Eno yessaawa ey'amawulire kammwe tokambuuza era ng'akabatuusaako yenze Musaacha eyatambusa ebikere okuva wali eri Embaale n'entuuka wano mu Bukanda. We tukite ku mpewo nga walabiseewo kampuni etunda n'okugula emyaka. Kampuni empya eguddewo mu kibuga ng'eno yo egula n'okutunda emyaka eri abantu abaagala okuwangaala n'abo abaagala okusala emyaka. Kampuni eno eyitibwa Emyaka Uganda Limited esuubula emyaka okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 3. Omwaka gumu egugula $5 ate n'egutunda $1,000. Bannayuganda bangi naddala abakyala basimbye ennyiriri okugenda okutunda emyaka gyabwe. Bo abagagga n'abamu ku bawala b'amasomero balabiddwa ku nnyiriri z'abagula emyaka. Maneja wa kampuni eno ategeezezza nti balina n'enkola ey'okutereka n'okuwola emyaka ku ssente ensaamusaamu. Nsigadde Musaacha okusinziira wano e Nakaloke ku lwa ITV togambuuza. This is ITV Uganda.